Yes, nkwaniriza gwe na following Faali TV ugine nkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga ate n'ogigane kadi wano bana amawulire gaba gatambula okwetoola eggwanga lya Uganda mwenna abasinzira ebunaayira mu ggwanga erya America abali mu ggwanga erya Canada mu Toronto mikwano gyange abali mu America mu University of Chicago abagenda okubanga musoma mbatumiddeko bali awo mu University of Chicago muri bakabi nnyo namwe abali mu ggwanga erya Canada namwe abali mu ggwanga erya Germany eriyo mikwano gyange abagenda mu ggwanga erya Germany okubanga basoma basinzira mu kibuga kye bayita Berlin batumiddeko emibale okubanga mugifollowinga bagita Faali TV eri abali mu kibuga kye bayita Frankfurt namwe batumiddeko abali mu kibuga kye bayita Koni ggwanga lya Germany muri bakabi nnyo namwe abali mu ggwanga Uganda mu kibuga kye bayita Kampala namwe mbeebaza nibagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga abali Saudi jika nabagamba nti mwabasinga okubanga mufollowinga Faali TV n'abali Uganda namwe abali Kata bagamba nti mukola kyamaanyi okubambinga mukola ki okubanga mugifollowinga full figure ebirwadde bikyamubala embirizi ebirwadde byongera kubanga bitabuka obulwadde bwamutandise eggulo naye embeera eyongera kubanga etabuka abasinga babudenga bagamba nti oba oliawo ono bamulunze akatwa bamulunze akatwa olw'ensonga nti abadde alumba buli omu manye ebisa ebisinga muno mu nsi oluusi n'okwogera ennyo nakyo si kirungi abasinga bagamba nti full figure nti ayogera nnyo ate alumba abantu bangi manye omuntu oyinza okumulumba n'okuba mulundi gumu n'omunyiiza n'akutereka mwezi gwabadde omulumba buli lunaku n'alyoka akulunga enensi tosobola kumanya muntu kyalowooza kyova yeetaaga kugenda mpola kugikwata mpola kugigenda mpola nnyo nga bw'okiwulira ambagamba nti full figure tebanga bamulunze ambagamba ali lubuto abalala bagamba bayinza kuba bakoze ki bamulunze olw'ensonga nti olunaku olw'eggulu embeera yabadde kalekaleko naye ate saawa zo kiraga embeera engedde okubanga etawuka embeera eyongera kubanga etawuka pasita Bugingo gyali eryakanya Saara olunaku olwaliro asuubiza okusabira ku full figure wali ku lunch hour wali ku Kana ejjukira olunaku lwa Mandi lunch hour gyeringo zitandika sawa bamusanva bamunaana wali ku Kana era asuubiza okubanga amusabira asuubiza okubanga amusabira buli lunch hour okutandika n'olunaku olw'olwaleero buli lunaku mpaka lwanakola ki mpaka lwanasuuka eri abamugambe mu pasita Bugingo amuweeyo kasoda kajja kumuwonya pasita Bugingo yagamba soda gwatunda tawonya abantu bangi balowooza nti pasita Bugingo nti soda oli gwe yawa endiga nti yamubaguza era nti nalimu ebyamagero Bannayuganda bane bangu okufera Bannayuganda bane bangu okufera kyobula bizinesi z'okufera Bannayuganda nnyingi nnyo ensonga nti Bannayuganda ensimbi bazita mangu bazita mangu bangu nnyo okufera Bannayuganda bangu nnyo abasinga si balabufu sikulimba si balabufu ng'oddawo tyawo n'olowooza mbu soda mbwa asobola okuwonya omuntu soda ono gwakuli ali mu zifakitoli mbw ayinza okuwonya anaga Bannayuganda kyobula bufere bungi nnyo babedde okukuma simu oyo nakubira essimu nagaamu nsindisoka akakadde kange kati bwe bakusanga bambi nga naawe olidde ofe ng'olinako oba obukadde bwonga bubiri bagamba bannange ng'olabye kankakuweereze kyokka nga ate otulakuzizo ng'ozimuweereza gyobula abafere bangi era oli omuntu enkyayinza okunferamu ekyamazima nebuuza engeri omuntu gyayinza okuba nga anferamu naye nga obufere bwe bungi mu Uganda naye nga ensonga zezo pasita Bugingo yagamba soda bannange nedda soda simutunda yagamba talina soda manyi bagamba mbu soda ogwo yali awo endiga mbu yali holy soda naye agamba nti yabannaye soda gwe nabawa yafika ku mukolo abasinga bagamba nti full figure agenda bamuwa akacupa ka soda anywe awone bwe kaba katwa kasaanuuke naye nga bonnanga ensonga zizimu kwezi zitambulatambula akadde kano ku social media mukyala Nakanguubi embeera ye si nnungi akadde kano okutwaliza awamu
bebitambatambula kadde kano ku mitimbagano gi social media okuva olunaku olwo zali sanduza nga 12 ez'ekawungeezi obulambu tebulina kuba nga bubeera malembe bwatabuse bwafuukuuse tanaba kubeera nga abeera stable mpaka nakakati embeera tanaba kuba nga erongooka ekyali ntabufumukko bwetegereza obulungi bamita mukyala Nakanguubi bagita Fahad TV musubscribinge munyegeeko kade banamawulire agaba ga trending abasinga bagamba nti bayinza okuba bamulunze manyi bagamba mbu eriyo akatwa ke bayinza okuwa nekatabuka ku sipiidi etagambika eriyo n'akamu nga kakuyonka mpolampola tulinze tulabe kiki ekiruma full figure kubanga ebyo gamba nti ne bamuwadde katwa just byambu biri mu kutraininga bu trainings tebinaba kubanga bikonfamingibwa nti katwa ebiseera ebisinga bagamba nti eriyo obutwa bayinza okuba nga bakunuunamu naye eriyo obutwa nga tebasobola bukunuunamu nga budduka ku sipiidi nga buyinza okutambula emisuwa nga budduka ku sipiidi ne budduka mangu ne busaanyawo amawuggwe ne budduka mangu ne busaanyawo ensigo gye buli obutwa bukoolera ddala eri abantu abakanya nti wali eri abantu goyinza osanga wakananga gamba nti teriyo obutwa olw'ensonga nti abasinga batyabira mu firimu ng'oli bamulunze n'afa naye obutwa gye buli ebya ddala si bya firimu bintu bya ddala obutwa babukoolera ddala osanga obutwa ng'omuntu osabusa osika buseke oba katambaala oba saati oli nga bumansiza ku saati ye n'obuwunyiriza n'ofa ng'omanyi obutwa gwe types z'obutwa eziri mu nsi muno bagamba Ebyama nga gakyasinza okukola obutwa muli eggwanga lya Russia mbu bali balumba obutwa baabwe balina obutwa obwa buli kkala balina obukutta okumala omwaka mulamba nga budamejinga mpolampola sisitimu y'omubiri nga bugidamejinga ebyoba obukuttirawo essaawa eyo nga bo tebwagala kulonzalonza bukuttirawo busaanyawo ekibumba amawuggwe emitima byonna bye busaanyawo byonna ku sipiidi ensigo emisuwa gino ne budamejinga emisuwa gino musane kuba nga tegukyatambula n'okutuka full figure bw'ate bwali mu ddwaliro kiki ekiruma full figure butwa ali lubuto ndwadde za musujja just kiki tujja kuba tubitegeera byonna wano ku Fahad TV followinga nja kwanengera kubanga mbatusako updates ezikwatagana ku mukyala Nakanguubi Jennifer full figure Nakanguubi Jennifer mukwano gwa Pastor Rose asibujinga asubiza kubanga musabira agenda kuba musabira ku lunch hour buli lunaku okutandika n'olwaliro wali ku Kananirandi bagita Fahad TV Embeera mungere kubanga followinga abali mu ggwanga erya Iraq mu Baghdad bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribe nga temujja kwejjusa kubanga amawulire nja kubanga batuusaako mweraba